Inside Story Uganda, real source of political updates. Nekuba babidandi nenkuba bani era ye gundi yabagamba mbabazi ti omusajja oyo ajja kubakuba abamalewo yabagamba nti mirundi ne Museveni bafaanaganya ebintu ebyo bisatu naga nti Museveni twamuyitanga madman, as you call this person a madman. Omayinza nabagamba nti gwe sigwo paintinga ekibi toyita gamba mujjawo nti malaya okujjako ng'omanya abamwendako noga nti gundi mwambi jangu tugenda omukwata ajja tuleetera siriimu naye gwe tosobola kubrandinga muntu image etaliimu. Call me a madman, but people know that I'm highly intelligent. Gwe tosobola kwogera kwa tona yado bawulale nekalubintizo obeera mu babbira okola sikwekweka n'abo abakuyimpulesinga nti oli muno flamboyance n'ogejjanga sekkoko kakati yawamba ebitongole byonna ebya gavumenti nga gavumenti erinamu sabutafi ye yennyini naye nga the driving factor was mwenda abantu tebalina magezi kano kafere nakulekana nga ndegeya ono tayina ono flamboyance kwereganga sekkoko tayina sabu jaketi ideal temuli one intellectual like me. Kakati ne bajja bamuwaga nze nali mumanyi Museveni yasiba omuvubuka yo under house arrest several times mukimanyi mmwe yes nomulaba nga bamusibidde mu Serena musajja namugamba nti Sezara we yalagidde tukufunge yes waliwo omusajja lwe yagenda wa special forces naggala amaka ge nga waliwo party naggalawo but these are my visitors. This is my private house, and yes, I've directed to come here, sir, and close the gate, sir. Now you got to your pistol. Ngambira video. Don't tempt me, sir. Don't tempt me, sir. Don't come on. Now can't bigere. Nembuyanga nakubira muhoze simu. Has it reached to this level? Muhoze namuganda resibi manyiko. Nakubira Nazara we yeye nayogera ekiruga mama bamunona ne bamutwala kahehe mu nyumba ne bamufulubya mu kahehe akasajja kasigalamu nga kagaddewo kagala olujaga akasajja ne kasigalamu ye order where are you from special forces sir what told you my boss is sir why are you here this is a private car ask them sir nakankana bigere yali mu kisenge akasajja nga kali yenkubere video gikulage nti nagenda mukubanga mumanyi nti nini ajoga Sezara we tugende mu maaso yes kati government yonna najaji wamba bali bakoleze n'olugambo ti weba attack him first lady akola ki ayingirawo nga batya yetodduka mystification scare bya myaka kumi nga sinafa anzita alabe abwandagale omutego ogumuttira abaana be vuddeko mukulu tamale wagamba nti nalimba lwalinga into trap baleese eki oyo omulenzi mujozi nnyo kankubuulire sente zange zeyakakwata zisuka ne biliyoni 2 eriki mirundi ize nuclear bomb nabeera mu lugosirwo mpa mulimu mpweweete olugosirwo sente zonna ne Museveni yampaako sente n'abagamba nti omusajja oyo mumuyite mu banka agamba state house controller mumuyite mu banka muteremu sente ze yamukubira essimu naku ezo nayola sente nazitwala naniginanga mulaba bwenfuwa eddogo bwenfuwa nanigina neyewaganga sekkoko sente zange I can use this money yalimba banne tenaye agenda nazo kwolwo nengenda mu nsozi kakati bo bategera batya nti sente waliwo agenda zijjayo nkugambye yeetaba mu banne ne bamunyiigira kuba bakuŋŋanya sente ebirundi egi anti ye tayagala nfunika sente mbunja kufa omanyi ngenda nembalimba tiimu yaabwe ti am sick I need drugs I have 4 medical doctors they try in Europe we have a lot of money I'm not going to die very soon kakati bo baloza yalowooza naye angaginga apumbunfe anti ayagala okuddamu atte
ate kuno yakunamye nakwana entwi nekateekamu eddagala erikomyawo omusezi ku kabbuli nomusanga ngaazina tulina eddagala erikomyawo omubbi kakomyewo n'olutwe lwako abantu ne bakategeera baba ani kyenkubuulira abo bonna balukwako bali feeke abo opposition benaalemu yes nupu yenaalemu abenaalemu be bagikola wenaalemu bakola nupu nga bagikolera ki nti in case Museveni loses elections fe tubeerawo naki n'ekibiina tukita laverage laverage kitegeeza nti when you lose power olina okuba n'ekibiina oba gurupu erikulwanirira baleme kukusiba baleme kuwanika kala bakoze ebikolobero bingi bassa abantu bakoze eki babbi ate nga babbisa busiru the only area they failed to infiltrate is the army bali batwala Kayanja Muhanga kubina ebyawa ne bayikiza exaggerating ono ayagala okulesta abayugoslavia batunde ebyokulwanjira naita abasajja abamaje ne bamugamba ebyotubuulidde togerera Bible ya commander in chief ejongo ndi mufumula mutwe tomuulidde ngayogera akatambi tokawulidde nga ndakakuba ate ngenda kakuba ejongo ndi mumalemu kakati agambye atya linda mukatambi agambye atya agambye nti tambale mirundi gwe muziziko ogwa business yawe yes yokutaba ate nga economy ennaku zine do you resort to killing people mbube batta kayogeddeko gendo tekajiji gendo temulamuwo gendo tabana bombwa gwe kagambye this is a business of $1 million a week ngoziriza mukabuli muhozi yagambye I don't want to hear this nonsense muhozi tuwage muhozi kiboko ya wasuma kiboko ya basuma kiboko ya waizi kiboko ya wapumbavu kiboko ya yote wantu wanauwa bantu boyingira mu studio ngochakala bagambye mbwe nyingira mu studio nga nchakala olotegera ati kwa account yange muhozi ataddeko ki akasente ate no mwana kankobolere muhozi has no money tabye ngabo myaka tono kalina doza ke mukuga no muhozi yanjagala nnyo mu State House waliyo n'omuwala Mariam mwanyina wa Museveni yanjagala nnyo ndabano batobe bakwagala why batoyota I defended Museveni at a difficult time teyali nkozinga mbwa kubanga atya family ye Museveni namudefendinga ku Buganda Rail singa buli omu yekwesa ne bakuba mama wange amagulu era nze neebuuza ti mama naafa wano yaŋŋamba singa tebagenda bwa mukama woyo singa amagulu gange ngayina if my mother dies today can Museveni send us amabugo milioni kuna ngaziweerezaawo bw'otasusama enva onywa omubisi kwegamba oba otujoga nti we are running for money. Our family is not an average poor family. We come from Songole. Nze banja buwaziza bwavuwaza naye nali mugagga nnyo omusajja yina kamunyama 13 ate nga sibba bwongo kati wasigadde mu myaka 10 sinatundako property yange n'emu waliwo ekyengera poloti yange nene nnyo bajagala billion esatu nagiremezaawo naba mukyalo nina ettaka ddene nnyo nabagamba nti kasi otandika okutunda omuze gw'okutunda ebintu olwogenze you develop you become appetitive for big money. Ate bwene economy bwagamba billion 3 akuwaako eki ye nayiwaki ne mutoba okubanja ebbiri kakati zireke zisundangako property ebaga he must go to Yezebeli waliwo ekisajja ekikulu kiroya ekyasokolanga abantu ne mukazi wakyo kyamusokola he must go to the village. Abasajja dokita bamuyita Wabuya ne Weeyomba baali beemulago ne babagamba this is a dangerous business. Omusajja abyogera ebyasooka luli omusajja abaana ba Uganda 14,700 abawala babatira buyindi organize ne bazibajjamu according to a UN report ne babatwala Hague. No ako kaliko bwana ntova leso bakafulumira mu Uganda bwe bakakwatira tobala kali panike kagende wa muhoze embala ne kagenda mbino kale woza mukajja mu confusion kata abantu muhoze yakagobi
kakati ate ekikwewunyisa kankubuulira nti Mwenda yabagamba nga batandika bizinesi kuba nze nabakwatira mu State House ebyuma ebyo bwe biba byuma oba mayembe nabifunira mu State House bo baite watandika obakwatanga bukyali na State House. Yes, if I embarrass them akatambi kebukedeya Museveni n'akakwatako Museveni ayita mukoddomi oyo lwabwo agenda yesibe pamba yavumye family y'abanene agimalawo nabaga bo be bagezi bokka abalala basiru tolabye bwe bagambye ne munne ndibagenda kukwata millions za dola 16 bagule ebyuma kakati ebyuma bibayambe ki talent ebyuma bigenda kukola ki anti yembabuuza mwe byamuhozi ngate mubiketta ngate mbifuna lwaki ebyamwe bebafuna you are stupid you were excited muri bajozi nnyo temufuna nkako setback nti buli kaseera yawangula neyereka sekoko tojja kuwangula ku luno conceded total defeat. How can this man who represents Zana come and defeat me? Yes, where were you sleeping when you were getting man in London? The issue is not where I sleep, it's the brain and the resistance element I have in my body. Tayinza kutuma muntu wange muyira katasa kasidi era profesa yamugamba yes nedda tekirina ensonga nenkuni yako nenkugula kankijjewo tekirina ensonga nenkuni yako leti mupe kakati nkubuulira nkugamba nti eyo yenna Kampala yamuwamba dda babadde bakoleraye akola ebintu ebyo agoba nze mbeera isolated mbule sente adi mwasokoole kwaza ate nze mwagaza ayingira emyaka 9 egy'omuteego era yegiyingidde emyaka 9 egy'omuteego yakoze eki omutego kugabira ku myaka okatera mandwa nti injinisezi akayo kali bakaliijo kasaka n'okucyakala yes ne kalubindise kati ali ku kaliijo kyengusaba kyegumpa musule eddalu yali alowooza mbu anyigiriza kozi nze mutwalaganya muteeke mu myaka 9 atuuke mu kaliijo ne kalubindise era kyobola nti akaliijo kamuleetedde obuzibu akaliijo agenze bukedde yayogeredde ebyobusiru avumye famire mweyawasa byakola byonna bya busiru nti can you buy machines against who owulire bagandi ate ngenda kakuba akatambi nakebukedde yajja kakuba anzita alabe amaanyi gamuwedde takyayinaganiya gasumulampale kuniya ku bantu kubanga politika tumukubye politikale takyasobola kujjayo omutwe lwaki nobody can come from Museveni's family baba kakubire gankukubire baba nobody can come from Museveni's family after Muhoozi bamuga ali malicious. It means Museveni cannot control his family or they are arrogant. Yes, tewakyali muntu ava mu family ya Museveni kuwakanya Muhoozi except Museveni who is an incumbent. Ate Museveni talina kyasobola kukola Muhoozi. Why? Singa akwata Muhoozi n'amusiba baga nti omusajja ayagala nnyo power aba akwata ne mutabani we n'amuggalira. Mu history mulimu omuntu ogwo eyatta nnyina olwa power. Ate gundi ono empera ye bamwitani ate Gaddafi yatani mwanyina Gaddafi yata mwanyina yata koja wafuge gwanga empera Nero owa Roma yatta mama we yamukwatira muku yeka natta mama wa muzala yatta mama wa muzala uyo musajja anti yamukwatanga mama we ayingize ebyaki ekyo tukitaliyo politiki no Museveni ajja mukwata tukitaliyo politiki kuba amawulire nze mulemye naye amaje gali tozanyisanga omuntu omu empande emu mbakubidde omulenzi ono ye abadde yewaga ne mukuba n'obugagga bwe n'amakuti yagaaga ssente ne mukuba ne munyonoza abantu kati tebamanya tta bantu tebamanya abadde ayagala kutta bantu tebamanya yattanga abantu accident ki kizunzolutwe bagenda kakuba kati kankutuukire ku kyoyagala. These people, when you are fighting an enemy, a political enemy, what do? Deny him the revenue. Sente. Yes. Sente. Bazimba politics wabwe.
nga bamuzimbira ku patronage bujuzi oli kidoli bakiniyamu ne bakuwayo bwe bakuwadde bwe bamala okusuula ku jirikiti naye bayombwa akakiiko akanoonyeza Museveni obululu ono akuyitayo kuba sente yaziyina ezange yazibulookinga nga nziraba omukolere obeere ku TV ya Kaliisa kuba yeyabwe akulabamu obupakasi bwe nagaana nagenda nayiiya olugezigezi lwe baladde ba advisors bagenda Kyankwanzi kubanga ku Christmas 5 million me 5 million how many Christmases are celebrated without your environment ekisajja nekikobesemu tejanko ko covid test kali ennyoko nekika kali ennyoko ne bladala ekigambo ekinene how many times have you invited me how many times katuwachi bali bakuyisa ku anti mbwantekeyo ayina kesi eri mu ICC yabamulyako sente nyingi batestifyingiranga ku Serena bunamba ina bali bagenda okutestifyinga ebyo binne bya covid extension nga bo be babirimu kalufunza mutu anti mulamu wako kamuleta ne kale naleko omulimo gwe mu State House najja kulwa bamukube bamutte kalufunza mutwe ke bagenda okubaba kato omutwe bakakomyewo kakati nkubuulira nti ono bano baba kuba kubajja kuki sente gurupu ziri bbiri ono mwavu muzibu todde baga nti ayimba obwola obunuka bunukira mu nju yange obwola obunuka bunukira mu nju yange obwola obunuka bunukira mu nju yange ennagisa enuka enukira mu nju yange ennagisa enuka enukira mu mpale zange ennagisa enuka enukira mu nju yange obwola obunuka bunukira mu nju yange omusaga magunuka bunukira mu nju yange omusaga magunuka bunukira ku ngalo zange omusaga magunuka bunukira ku ngalo zange nekanyonyolu kayina omusaga mu ngalo bagenda baba kadde eddoko lyakakomezaawo kakomyewo n'olutwe lwako kagenda mbukali wakazimba gye kwekwese kekwese wakazimba bakanoonya waliwo omusajja ayina embazi yankubidde tijagala nkatenga empulu anti ewaabwe waako kagenda ne kagamba abantu nti na scholarship bakabuuza abaana baliwa kubambu kaali kagenda kubeera ka prime minister you will be a prime minister in European jail kali dusega ne babe tata wako temukwatako nabagabaga nti nde mama wa bali ekute mukwatako nemukubala nga baganda bali stupid abakuba wange does my mother know what I say mukaddi tebimanyi na bimanyi wedi ataka my mom kitawe wako temumunyega ka bamuwaba serikale nembu ayadvise security abakakuuma nti mobu bweja temufa muduke bakaso omutwe yasekatadde abantu kakati yerukwago kyatamanyi nti the battle is what mbadde nkunyumiza timbabazi yabaga nti nfaananya Museveni ebintu ebyo bisatu one mbabazi yabagamba nti mumuyita mulalu naffe Museveni twamuyitanga mulalu ng'akola ebintu ebiridde yalingi byetutategeera n'olaba nti omusajja Museveni agenze n'abantu 27 mu nsiko Otafiri yamugamba nti batugenda kuddayo mu nsiko lwaki emuntu tetuzikweka naga batukwata nazo bajja kutegeera kyetugenda okukola emundu tuzibalekere salenda amajege gonna nagakwata nagatwala Kabamba Museveni for integration ogagatta mugana amalala gwe ngolooza nti aluzinze eki control naye nga yekyakola akikola ki akimanyi kakati Museveni bwatwala amaje Kabamba Chovala yasooka kulumba Kabamba era bakugamba awali amajege eri tumwine was molo yasooka kubisasi ngati kinetagisa kuba sasi omusajja omutanzania nalemera muamali there was no reason gwalaba Museveni yawa eri tumwine obwami kamanda emyaka egi obwa minister talwako Museveni suspected eri tumwine abagenda musiko ba Museveni why did he fire the bullet walati those people mission yefe as a result ya mission yokufa abasajja batula ne Museveni bamugamba fe tuzeeyo Kampala bino biganye okufa mu ya Sebuliba yalina farm be bali badde abagagga ennyo naye mutabani we yajja mu parliament ne bamudiika ne bamunyalamu naddayo n'ayavuwala abo bonna bookekyo ono gundi
Waswa bali Kalege bali bakoze ku faamu ya ni Waswa bali Kalege yali musajja w'amaanyi nnyo mu government yakawamba ni bamujjawo ate yasoma amajene gayingira mu science because Nangazi ne bafuluma Waswa bali Kalege yalagawa yafa simanyi gyali yaneti yefunza mu intelligence nze mwagala nnyo Waswa bali Kalege yakuba abasajja eggulu wano n'abamala aya waliwo omulala bamuyita Kiyimba waliwo omulala omenye omuganda nga yagambye kuba mutemu abamutemu ate abaganda abo abalina amannya ago hafu Banyarwanda wano omubbi bamuyitangani omusajja yasiga okubba wano bamuyitanga ngo Nsobya twajja mu kibuga mu 78 nga Nsobya banakulabye namuwulira nekuddako Katongole Ubeto Ito Joko had to learn ambush for him okumukwata Katongole ngattanga bwayagala yabeeranga eyo Gindi eyowa ng'ate bagulayo era bajja ng'eyo tewagulwa Katongole yajja omusajja ku twakita n'amugaa nti jimpe nina myesoni gye ŋŋenda atwalyako emmundu omusajja agenda omulaba ng'ali ku loole waggulu n'akutuusa mu balakisi n'amutta ate emmotoka n'agisuula waliwo omusajja omulala era yali akozesa space n'amugaa nti ntwalaako n'amatuusa e Rubaga namugaa emmotoka jimpe n'agirwanira ate n'agisuulawo Katongole yali mutemu yali w'amagye Lulago Museveni yamunywa ava kubba namugaa nze ndi mubbi siri muyeekera n'amuyingiza amagye suicide naye banga nti suicide omwana we ye yatema bbaasi suicide omwana we mbwali wano embalala ku Michomo tasoma yatema bbaasi ne bamuleetanga Mwanga okuva e Teso n'abagamba bbaasi dayutisi yabaga nti bwe tuwa Mwambosi nfulumirawa yazitwala n'azitema embazzi abo abasajja baali bakambwe nnyo kubuulira nti Lukwago ali mu gurupu eno eyagala okulya ssente era nabagamba nti okuteekawo noopu Bobi Wine yatuula wano yali akyeganye takyegananga gwe baasooka okulaba baali banoonya omuntu who cannot defeat Museveni but who is a good mobilizer era n'ako akasajja tokayita kakuzannya ako kasimenya alayini skin bayinza okakulyetinga ne bakawa ssente twantagonizani Bobi Wine kuba baagala obusirusiru waliwo ayagala obusirusiru obwo bwani obwo ti ffe babraine batutya baleeta bano anti nze nkubala nze nababala abasajja abo nkugambye tibaaga nti mirundi ne Museveni bafaanagana another trait nti Museveni tava ku lutalo after the setback he comes back Amini yakwata Museveni bye yali alwana nabo n'abakuba amasasi bonna buli omu gye bamuzaala nkoko ebusoga zibalina abaana aba babawa ssente kaakati Museveni yakomawo n'atandika yajjanga ewaMbabazi neyekweka mu nnyumba ewaMbabazi naye nga Mbabazi ate ali mu security ya Idi Amin yabeeranga ewa Lwakasiisi owa kitaawe nga te Lwakasiisi yamunoonya kyebala Museveni batugamba nga mu nsiko nti akolaki afuuka pusa akolaki ebintu bye yakolanga Museveni olefuna Lutalo Lutaaya yali muwadde ssente nnyingi bwe baali bagenda eri Libya Lutaaya yali amanyi ennyanja ate Museveni baamutegeera ne bayiwa amagye wonna nti omusajja ali muki ali ku nnyanja ayambadde kiwaliwo abaamulaba Lutaaya nga yamanyi ki tebasasula bakunyamu bunya bakunyolamu bunyazi yes kakati Lutaaya omanyi nti Lutaaya alina ka petrol station nga lyawumulako keko kakalina ate alina ki olabyeyo omwana wa Lutaaya nti mugagganyo kuba ono yaleeta layini ye nakuba abantu bonna kyova olaba ejjoogo limufumuse mu nnyuma kulumba mandwa nze sirumbibwa era nze ndowoozamu nti Museveni yamundekera mukube mujjewo ng'amujoogajoga nakyo kisoboka mutaani waayitemu kuba Museveni mukuba mulenzi ono mukube ne galubindize mukkakkanya kati gwe mulimu gw'oliko ate simumaze ate tawuumyemu kubanga ye Mbabazi teyatta bantu naye ono ate bamuvuna n'okukolaki mwayisisiwa yonna akomyewera ate mwalumba amalwaliro omusajja eyayamba President Museveni n'amukweka Mbabazi oyo yenna lwaki President yamuyisa yamuvaamu yajja ate be baamulagira era oyo omuvubuka yanegotiatinga diiru ya Mbabazi ne Museveni amugye mu layini oyo naye ng'amaze okulumba emmandu enkambwe ekateera mandu anti inginiye Sezakayo kaliba kaliijo anzite kalabe
ako kayagala okunzitako kaluzunza mutwe singa wakajiji tiwali nako ketakula bonna nali basi kakati Lukwago kyaliko nti tamanyi Lukwago era amanyi eyo ennyumba si ya Lukwago mwenje yajija sikutunda sakale wa Old Kampala yende bamuzimbira mweyo yatunda Old Kampala eyo ennyumba eyo nawuli antino mukulu kugambye abasajja bajja wano ne bampa information nti bwatweregamu n'atubba okuba mu malewo eyo ennyumba eyo yes kakati Lukwago abadde yefuula wa opposition kubba bantu Nuupu si opposition nabagamba nti mutunuulire incident eki Mpuuga n'Embidde beesimba e Masaka bo aba enaali mu kyesimbawo omuntu genda obuze Tongo Odoyi n'engalabiye kiki ekyagala enaali mu kusimbawo omuntu oba gundi waabwe Embidde nti bombi baali baabwe ekitegeeza obubanga bwabwe kubanga Mmengo ono omusajja oyo ow'Emmengo omwana afukulanga embizi tunamuddawa ono afukulanga embizi tunamuddawa mulenzi afukulanga embizi tunamuddawa omwana afukulanga embizi omulenzi afukulanga embizi tunamuddawa bambi afukulanga embizi ow'omukwana afukulanga embizi tunamuddawa oyo afukulanga embizi tunamuddawa kubanga afukulanga embizi tunamuddawa oyo afukulanga embizi gwe babadde bazanyisa bwe bati okutuusa ate lwe yazze ku saidi ya Lwabo n'akyaza kifuja ne bamubirayo yabaladdeyi yagwaddeyi newunyiddolo naye ate atabuse waggulu agoba abalaalo okufa obufu andi nkubuulidde ebyo byonna tibiriiyo de balaalo abalaalo be bayita abalaalo temubamanyi era bava ne mu Sudan ne bayingira Central African Republic kuba ezo ensi nkalu temuli mu bantu twagenda mugundi Congo Brazzaville nga abantu babaziika ku luguudo ebisolo ne bibalya ku luguudo nga kuba baziika ate eri abantu Congo Brazzaville uwa ezo Congo ezo zirimu abantu omanyi Katonda yagenda n'akola ensi erimu minerals kati omuddo Museveni yaddira Bozize owa Congo Brazzaville n'amuwa ente naye bajja omuddo wano ne kufa guli tegulibwa nte minerals nyingi tulese Congo ne Somalia simanyi nani tulina abantu miliyoni 300 omukongo agenda kulya ennyama ayettira ekimayi omwana afukulanga embizi ow'omukwana afukulanga embizi tunamuddawa oyo afukulanga embizi mukwana afukulanga embizi tunamuddawa oyo afukulanga embizi mukwana afukulanga embizi tunamuddawa oyo afukulanga embizi kubanga afukulanga embizi tunamuddawa kakati ebyo byonna temuli ebyo byonna Somalia bikikuleeta bantu bya bulimba except yevu nti waliwo East African presidency nti nga basamiti ye mulonda Museveni bani bazayoola basobola omulonda but it's not economic. You are bringing Somalia with problems. Look what how the European Union was formed. You had to be democratic and peaceful. This is why Portugal and Spain have taken the wrong time to join the European Union. Ate bano bayola kayola. Kanega na mawanga galina kigatugatta. Okujja kungobala summit. N'abazze n'ebizibu byabwe. When Somalia is attacked, East African Standing Army. Era nshikedi yajja kidduka yasooka mu PTA. Why Musadaka? Why? Yalowooza ti coming to Uganda, to East Africa, omuli Rwanda, M23 ejja kuvaawo. Muhoozi n'abaga ndi M23 temugisobola. Temujja gikuba temugisobola. Teri mujaasi, omujaasi wa UN afiirebwa. Omujaasi afiirira ggwanga lye. Sotafiira mu ebyo. Omusajja yawandiika ekitabo mu 1688 Machiavelli. Bw'oba omuntu atasomangako ku Machiavelli. Bino byonna simanyi 10 rules of politics biki babijjamu oli sibisoma. Naye soma Machiavelli. Because unlike other philosophers, Machiavelli ye yabeerako mu gavumenti. Machiavelli yabeerako mu gavumenti. Nalaba bwetambula. Kakati ne bamugobamu mu gavumenti. N'atandika okuwandiika to impress abali mu power bamuwa omulimu. Kyekitabo kya Machiavelli. Machiavelli akugamba
tibwoba oyagala poliisi ennungi ekukubira abantu giteekemu ba foreigners bajja kukubira omuntu osimbe basibaawo buba kubanga tebafaayo naye bw'oddira amagye n'ogateekamu ba foreigners ofudde foreigner adduka buddusi era he gave an example till they surrendered our city called Florence kibuga kya Italy niyo omusajja oyo yali mugezi kakati ate Amin nadira abagwira n'abateeka mu magye badduka buddusi kutwala bintu byabwe Southern Sudan Congo tebaakomawo era waliwo omusajja yagamba Amin yajja mu high command nga ayomba ebyama byonna mbitwala byani byonna mbitwala mvuga nayimira namuganda oyomberaki ono mu Sudan sigwa omulonda ono mu Congo sigwa omulonda kirabika Amin yamulagira nakuba bali ku high command bonna nga temunu na Uganda n'omu namubuuza nti kati weewuunya lwaki ebyama bisomoka baawano si baawano gwe tolaba omwana atali muzaali waka bw'atunda ebijja omwana omuzaali we waka atunda ebijja asobola bitunda si wawaka omwana atali waka afunyisa ne bannyina embuto oyo n'omanya nti no yaaboola awaka kuba si wawaka ebyewaka bimugobye bwe muba muli bagagga yabeera omwavu nti nze omuvubuka ono njonzi nankyuka n'alagira buli muntu yenna ate nga nze muzannyisa bannange ngenda kufa bannaye nawakanga sikoko nalowooza nti nkuleko nze nga ngenda okufa muleka mulalu oyo omulenzi musuula eddalu muziba amaaso within minutes ejjokuli lyonna lyanjogedde emyaka in my opinion waba Museveni teyandagira mukube Museveni yalimpadde sente nengenda nkola ebyange kubanga omuvubuka oyo tali banamirembe mu nsi era singa omuvubuka oyo teyazaala bazzukulu ba Museveni nalikulazeeko singa bembisayiro nga kano kazunza olutwe mbafuule embisayiro kuba nze mutuufu ne bwogenda mu mandwa tekuyamba ne bwogenda mu kyaki tebikuyamba kyobola abagamba mbu waliwo anekisano gundi koma nze mbakwata baliko emandwa agenda naye yina galubindi ate tagiraba era nabagaye nti mugane okumpa sente zaabwe ngenda basindikira omusajja konoku yigala kayina okuggala ennyuma njagala nka humiliatingire ddakaniere mukamwa oyezi nekyo nga kinene nnyo nabagaye ngenda baweereza omusajja nga yina amaaso aga enyindo ezi emimwa egi amatwana nga muwanvu ali ku siringiyo njimye sente za mirundi tulabe bwataddukana oyo tulaba ono bwataddukana mu mpale so kakati nkubuulira nega nti ekyokusatu kye bagamba bagamba mirundi is underestimated you used to call him a madman Museveni nibagamba ekyokusatu Museveni hides his brutality nti Museveni alinga kapa kumbe girinyeko ne bwaba bebi gwezanya nayo bebi agenda nagisika omukira bwani naye waliwo watanyigibwa kagira kati nga president bweyagamba nti kibi nnyo okukwata mu kabina k'engo tebakakuwatamu anti yengoboolira kakati engobo ogiraba etambula bweti nesimbo lyayoga ntemu naye nga ate nte mu nzibu kakati mubabazi yabagamba nti mirundi totegeera brutality toyinza kutegeera nti mugagga toyinza kutegeera nti mwavu bagambye batya bagambye nti nno bw'ojja ng'okyakala ng'oyingira studio mbungulu akawunti eriko ekintu nga ani azitaddeko ate mmanyi naye bo balowooza ndi mwavu bo baali famire yaffe bagimanyi ojja ng'oli muka kyovulombuyo agenda agamba abantu mbunja kufa who can allow me to die in fact many government people give me money kuba yabaniyako dda yabaniyako nogenda bukadya novuma kyabazinga novuma obusoga ayipirude kadaga backwards I did what tukakuba katambi ate kostolinywe busoga abatasobola kulinya busoga y'omuleezi kano ne nankabirwa wamuwa 5 billion totako kataka beya nakozi kuba nankabirwa nemu tobuliranga bwe bagamba abaana be baandikire wa minisita nakala balete nankabirwa leta abaana kyobola bombi bali wakazimba nankabirwa nani era nze nakugambye nti kazimba n'abasiyazi mpagira abasiyazi bali beta okusinga nze okuwagira Ssaabalabizi wammwe ne mubaje n'ekirevu ki atunda omuzikiti abasiyazi balina ekkanisa zaabwe bazitunda
naye Katonda eyatutonda tumwagale, tumwebaze, tumusabe, tumusinze, tumugulumize. Atunda atya ekkanisa? Omulabirizi atunda atya ekkanisa eri mu ndeeba ekanga baddemu nga te be bagitunda ab'enakase ne beekazaakaza. Kakati gwe atunda ekkanisa agaana abantu okusabira Katonda ebintu bye yabagamba, n'omusiyazi agula buutu ya munne nga yeeyagalidde. Who is worse before the eyes of God? Nabagamba nti singa muba gye yatunda omuzikiti, singa ekirevu bakikolereza gyalifulumiddemu helikopita, bamuteeddemu mu budget ne biliyoni 8 za kulongoosa muzikiti. Ogwa Libya yegulongoosa naye muli kuki Gobi naye Gobi bajja babamutte, Gobi bajja mutta, nze tompa mulimu. Biliyoni 8 kankubole. Do you believe Salimu Saleh tasobola kumpa mulimu mu gavumenti? Asobolera ddala bulungi nnyo. Salimu Saleh tasobola kumpa sente zenjagala? Azikuwa. Naye nkimanyi nti zijja kuba conditional. I will lose my independence. Bonozikuwatako? Era bwe namuweereza message nti ngenda kufa yayanukula. Teyayunukula. Ne mmanya nti gurupu eriki baagala nfe. Era omuvuko ekyo ekimuwaga towulidde ono agambye nti tujja kikola nga wafudde ndi wakufa nkya. Tebamanyiddirwa nedda bano be bagenda okufa mobu ekyajinze babbye buli wamu ebyo biteeka mu budget classified wa State House. Who is this man in the State House? Classified ziri mmeka neruteekamu budget eya hoteri ey'omuntu eyayaka omuliro mu mwa biliyoni 7 ey'omuntu obuntu. Abaserikale baleeba, abamaju baleeba, bakunama kati gavumenti ekunama kati SFC ne bamu kibuga ate genda kukwata ebyo byokka. Omusajja kasaafu ayingira mu ffumbiro n'akimamu emmere ogamba abifumbiro akyalivuddemu. Abatakyali bivuddemu. Anti ffe mu byalo twakulira mu byalo nti omukazi njiya bwe zitandika okuba nga tezikyayingira wano kojja Kimbo yatuwonyezza n'abo abantu ffe edda balina musajja abandwa. Musajja abandwa nti yemirandira gy'omululuuza kumbaga omugole omugole ennaku ezi nga tafuluma atambula akyagira. Tomanyi nti abagole tebafulumanga. Tomanyi nti abanga yigala ono yatomeranga yigala kagenda kunywera mukamwa okujja mukakalisa sente zekalya ne kaliisa. Abagole bakigwangako nnyo ate amanyi bajjanga mbeerera. Ate ekyokubiri which was more important senga yajirangako naye nga taba mukazi mulungi aba mukadda namwandu kubanga omugole bwalema ne yeesiba bakuwa ennaku 4 ne yeesiba ne yeetugga w'olwazi ow'olwazi sikeya toga nti walwazi mu bazungu nga taliyo olwokuba omuddugavu aba mabubabi tu n'atomera yakozesa by'amaanyi omukazi atya kyova olaba ebintu ebyo babikola mu nzikiza. Omukazi ayinza okulaba embooko bwe yeewuuba n'abeera sikaidi omubiri ne gukola ki ebinywa ne byesiba. Kakati baakuwanga ennaku 4 oyo yeetaaga lumansi kumubudaabuda ennaku ngezi nga tonnalya ku foods n'alyoka ajjanga kakkana mpola. Kati ate ku mbaga baakuwanga condition balina okuddayo nessuuka balabo babadde n'embuzi. Kakati singa ono bwe yeesibanga nga senga yalugwako omugole omusajja ayina ey'omugole tesula njala. Era nze nojja ewange noga nti omu ku bakazi ba abeeresenga wa mugole kwata kati nwananga zike ono bwe yeefiisa ate ku mukazi wange ey'omugole tesula njala eringa yananyini muteyasantamu. Kakati omusajja bwe byamulemanga nga mulaba katadooba oba abagagga sitima tokizaiti zinne bagenze kumirandira gyaki gyamululuuza musajja abandwa ne muzuukizi nemmamba enkalirire asobole okutereera obulungi kuba naye yatyanga anti bamubuulira buulizi oteeka wano oteeka bwa oteeka ludda n'alyoka akukuta kubanga naye
gyalaga takola ki tamanyiyo bano bombi babeeranga ba virgins kakati today egundi that's why nti n'abageso bakiina tebamala okusala embalu baba let me ring you in the studio kakubiri ndi mu studio let me ring you kakati n'abageso bamala okusala embalu tosookera ku muwala muto osookera ku mukulu ku mukazi mukadde namwandu gwolekeramu ekyo ebipaapi byo yes so what am I explaining navuddewa muyinza ne bwenva ewando ntegeerawo nga nkugamba nti liyo issue ya wano is not kwewala sente issue y'abano banoonya sente za kalulu whoever has money will dominate parliament ti parliament eyo gyolaba bakwata milioni za $100 Museveni ze yaleeta okubunya amasannyalaze mu byalo 84 ne bazikwata ku kitutu naddira muganda wange Lutwama naye ali mu kkomera n'ekitutu agiyingiddemu Lutwama yamusiba ne mugamba muleke ne bamugoba emmotoka n'engifuula pekapu yatabana akulo tuli wakulo twali tumaze nga tumaze omubala akulo yabeeranga wakayanja akulo buli okola saidi okula wakulo akulo nagoba lukwako aleete kono n'entu yako kaleete mulamu wako bawamba amabwa akati gwetebereza mu bintu ebyo bye boogera kannawunu mwekali kono kaminisita kaherere bakajjako omulimu gwako kannawunu nabagamba ndi bane akakazi kalwala siko seros zikadine mu nyuma kakati Museveni is a funny man olala kamugamba Diana akawandikira Museveni yanjogereko Museveni yabaga mugende mu muwabi kulo kaba 10 billion kono nimanya njakaloga kakomeo bakati era kakomyewo bakomye wonga nkyali wo atenga sente bazirya kakati bwe bamala ozirya ate bagamba bano bana babajjako sente ababakuba nti ate mirundi mumwe sente olyokomyo bamutwala emisinde babagalira nomukonkakazunga n'ono sente oziridde emirundi ena these boys are shameless batuyita basiru abasajja bamugamba profesa mirundi tagenda kulya ku sente yo neeki akomawo ayononya ebintu byange emyaka 24 akomawo mbwampe sente asokoole sokola bakutte nze nakola ddagala lyange tuluwa you back oswale era oswadde ne family n'ogiswaza nti gwalina buli kimu kakati bana bajasi bote bagenda kudda bweru buli mirimu anti amagye bali abasajja bagezi amagye ga Museveni galina ba engineers it comes a time nga military yeyina expertise mu nsi yonna nite kigobe ku bantu babulijja emirimu ne ate babadde bagikola byabano byakubbiramu byakubba byakufera nze amagye okuwamba gavumenti tudduke amagye bagawe sente ngono bwalowooza nti yajja kunniyamu nkwata ekidoli kyekyamaziige ganniereddemu emyaka 24 nzireye waffe tekigenda kubeerawo naye muleka agudde eddalu ekimuyamba abaana be bazzukulu ba Museveni nabo naali batadde mu muteego n'abiraba nga bawandula endusu bakonga ejjuuku lya tekirina ensonga nenkuniyako nenkugula ejjuuku eryo lyalowooza nti ndi mwavu nakasijjako ku nsimu n'emizimu gyaffe tigiryebuuza ne bwalijja mu ggulu nja kufuluma teriribeera ggulu oyo tayinza ate abantu ayingira eggulu nti kano kaluzunza mutwe oli kalaba ku muggulu gy'emizimu emitemu egisigala ku nsi fe abaganda odyangako kaluzunza lutwe ne kafa mujjamu omuzimu ne mugukolamu kifaalu kuba katemu gy'emizimu gy'abo abasajja abatta abantu ababasokoola n'otunulira mukazi wa muno ng'azze mu ddwaliro nga gobala sente zaggula mwenda yabagambye nti mmwe n'owasukali temujja mutta bweba ku accident kiruddu mwete monitor kiruddu monitor lugazi monitor kitovu hospital in Masaka monitor Kawempe kasita mulaba emmotoka efuluma mu jazi tubateereddewo ebyuma ne vigilantisi kasita tusange emmotoka ng'eyina ebyetwala ebyo bapa ne dokita ntumunonayo tumuziika mu lujja lwa ddwaliro tulabe oba ono anaabijjawo ali mu Serena ne Protea kuba luzunza mutwe anti luzunza mutwe yakati badokita bonna omulamu we abadde abapolomoti nga bonna tubayina
laale ne tuyambe buli hospital tuyinamu kamera alsolozate tukbe noboteri babwoki ogamba nti nno ebintu bino babadde babijja mu bantu ebbanga lyonna naye waliwo awo wasiriikirizamu naye ate kakati otukisiza ensonga babadde bakomyewo anti yalowooza mwinja kwavuwala ŋŋende adde mwavu obwolo bunuka bunukira mu njuya obwolo bunuka bunukira mu mpale yange obwolo bunuka bunukira mu nju yange obwolo bunuka bunukira mu ngoye zange obwolo bunuka obwolo bwe yali ayagalize nabusindise ba buli mumwe mumulabanga mugagga tajja kuba mwavu bamugambe tegwe tajja kuba mwavu olwa privilege position iyo naye ogenda kwavuwala bamuli omushiija bamuli kubi yayina kampuni 40 mu ministry education olaba nakati agamba mbwe ekyokusokola abantu kitwalibwe mu ministry education why don't you save this old woman from embarrassment nti you have a commission whether you put up a commission or not temujja bifuna bakubi buli dakita fe twabalinda nomulinda nalinda nti ajja kukomawo n'obujozi bwe tayagala kumpa sente eriiki mirundi adduka agenda muba omusajja wakati agamba there is an old man with the 2 daughters who is sponsoring him. Yes, ne bwe kibeerayo yojoga omusajja amugamba nti we have collected money 3 times. You see this money we have collected, are you going to get it, snatch it? Mention it 3 times. Am I making a confession? Now you got to cook it. Now you get a chiruga. Now we're going to quite him. Get out of my house. I'm going to see other people. Odayo nekaddayo ne bakagalira kulwe nekaddayo naye kano kaluzunza mutwe kambalaba anko samu tayogera nabo professor yabagoba kubanga yasooka n'ajoga ensi n'aginiako abantu beba n'abantu bakolaganya ne bonna banna n'abajoga n'abaniamu noyogera I period kataka backwards Lumumba survived by Yowesika nkakube bakutire wanagwe naye lwaki nolumba kyabazinga nolumba abasoka nolumba abaganda basiru nolumba ki nkakubaka tambi atenja kakuba ne video luno lutalo paka ngalitalabe lwaki ngabo wali ogambye nti no tebadda mukutta bantu bankubidde emyaka aga niti bagenda kudda mu ayagala addemu neti wakaje tumukoledde ogimanyi anti nkubuulidde nti ye musiru abaana basiru kasonza lukwe berepuwa bakagulamu they are not intelligent. Omusajja omwenzi nga yafa akasolo nga yafa battle is important omanyi kyakola akwana nnyo naye bwajjanga wano n'agamba abawala abo nti mugaye nti ruumu teziriiyo ngaze n'omukazi bakwana nnyo naye nga omuntu ali important akwana nnyo to hide haliyo status his status n'omusiyazi omuntu avumirira ennyo obusiyazi aba musiyazi yes kasolaba omuntu tukoze research ne mu Europe nawe yonna omuntu ayogera nnyo ku busiyazi aba musiyazi waliwo bisopo bamuyita Robinson ebungereza yavumiriranga nga musiyazi waliwo bamagandula abasiyazi abakavalinga their footmarks naye nga basiyazi kakati Lukwago gye nkubuulira ti abasajja bano Lukwago babadde bamweyambisa n'alimba abantu nti wa opposition abonna Bobi Wine si ba opposition nakuga nti Bobi Wine came here nanga nti abasajja baagala kunkozesa mwatuulaawo wano ngali mu jango buutu za brown ataddeko essaati ya brown ne rumoro ya brown nanga nti abasajja baagala kunkozesa naye mbatya era Bobi Wine bwe yalaba abo nga bagenze eyo used to talk to me yalowooza nti amu defect nga bamuyinkalejinga kozinze nga ono mumanyi oyo omufere oyo anjooga era nga yalowooza nti ngenda nemera muno nekuba nkubye nenkuyisa byetoliddeyo kunya ku bantu anti kyenkubulya kiri kimu tikati ye Lukwago obusiru bwe buli bumu nti Lukwago obusiru wadi ntwe trap ono gundi executive director n'atambula nti ateekako biki nemukiriza nti enguudo ki kozi ono yabikola awambe ki ono yabadde aziryamu nakanokanzunza obubali gaako nako kaabwe oyo omukazi gundi minisita wa Kampala bamuyitani Kabanda natambulanga naye mu kalulu era ono n'omuwamba kye yakola oyo omujoozi twa isolate me
yawa muganda we omulimu buli gyalaba gyenfuna ssente mbunfe bajja okunsooka okufa naliwo se emirambo ebiri nga giri ku poloteya gwogumu gwa musajja mukulu nga ne galubindi ziri wali nga bakubye bakubetensi bakubye nga n'abantu bakuba amayinja bakawandulira nga nengera muhoozi eri endulu zivuga ayina bayogera nabo endulu zivuga naye nga gino emirambo giri egi ate nze siotagende sikiraba ojja kulaba alowooza nti nze ŋŋenda okufa nga yasoose okufa nga bamubetensi kati kano kakyayirayo ennaku eddogo lyakakomezaawo era nekaddamu nekakolaki era nekattaawo era kati nekagenda ne wa muhoozi badduka ate bonna balina be batrainize kadduka ne mukabire nekajja kadwesiga badokita enzita ya noluferwako tekayina kyekalaga etteeka teririna ekyo twalikobye donation sikutta donation nyinza oga nti ensigo yange donation tebaagala ggula ensigo egula $5 omutima $5 amawugwe $5 kiro y'obusomyo emitwalo gya $1 anti famire ng'etudde negamba nti ono afudde teteyina kyetuzza naye ayina omutwese yeyokolazi ono yewaganga sekoko ayagala kuzirya eka nakano kalutwe anti kyenkubuulire kakati mwenda yababuuzizza yefamu involved in an accident babaladda gundi 10 bodaboda balinamu ezaabwe ezitomera abali ababiri we cannot allow this oba atutte naye bali mutali tusangayo nga feba head prefect baayo nebamuvumbagira every Ugandan should come up. Let us, because we know the source is either kidnapping people, going into refugee camps, or dealing with the people who have reported to hospitals. Let us guard hospitals. Every vehicle you put up in all hospitals, vigilantes to such vehicles. Nemula Gonawa, Chirudu, Lugazi, Kawempe, Chitovu. These are the main centers. But once you mention them, they will go to other places. Abantu bennyini babakube battirewo muwoza byagala nange sibyagala nasooka nengwa cover neyirigo ono simbanga sekoko sente zange oziridde omwenyabonyeza nti can we reconcile now emuta ati katutuse ku muteeko levo osobola okumuteegula aleete sente zange zazaalya naye talowooleza muzaabali era akitegeere ti bano bakumuggyako ki sente kyobola babagamba Bukedde tulina komisona waaki wa currency mu Bank of Uganda kale oyogera otyo omusajja we have dollars, we have all of the local currency, you see all of the security around, we are in charge. Ne boogera ebyobusiru byonna puti omuntu eyawona ayinako lubaale we kyamukubira essimu is treating the two angels. Era munnange oyo namunoonyeza essimu yange n'atagikwata omanye abantu babeera ne mixed feeling bano abaana babbi kasolo oyo kinyeenya mutwe kati kinyeenya mutwe yawulira nti bano sente bakuba sente wa mu Bank of Uganda mwavu muzibu kati kinyeenya mutwe n'avuma gavumenti n'avuma Museveni n'avuma abalaalo n'avuma wa nono yennyini naye n'avuma kyovala bona akugambye nti mirundi bw'aba awagira muhoozi tugenda kwata $8 ogwa dola ebyuma tubigula oyo ababba tebiriiyo tewali gye biri kati babigule bikwatani nange simanyi kati mukwate $1 ezi muzimpe ebintu byokusuula gavumenti mubiveemu mukkirize muhoozi mumwetondere omanye bamukuba akatambi nenkakwata pulezidenti yamulagira oyo okuba otya relative oyo mwana muleeta omukole omuwala yasomba muwala yatusombera ffenna muwala yatusombera mulenzi mubi nnyo former gateman yatutta alabe ekiziko kati kyogerereko muhoozi yagaana omusisinkana olowooza yetanyiiga ne bamukubanga yasasula ssente muhoozi yamunyiigira kakati kyayina mbw ate asaakinga muntu mulala anaamugjawo gyonoogenda nga Museveni amugoba President Museveni talina maanyi gagoba bantu enkuba gye tukubya n'omulenzi abantu bonna kasaba kutegeera nti oli weekend nti mirundi bwakuba luli wajjangako pologulaamu ze tusobola UCC tesobola bakakuba entwe ne bajaasa bakakuba olutwe
abaserikale baba kakuma tekabasokola nga bagudde kwa accident kote kabasokola kano kantu kawalutwetu yenyombi abaana bete babasokola yetafirwanga ku mukazi oba naye bamusokola teri ayina sympathy n'abasokozi vampire tuzikwata bukwasi ng'abalugu fe abaganda tulina bwe tukola omusezi musonse kaki biziŋŋoonyo munyuma ngono bwengenda omuteekamu yigala biziŋŋoonyo kakati gwe omusezi tumukunamya kumutta pakala byemutuuka eno wagu tusongola miziŋŋoonyo munyuma yigala ate bwe nkuteekamu yigala n'ogenda mu ddwaliro nti bakulongoose ovunda ate yigala ayinza n'okukwabya entwasi nakugambye nti n'omukazi mujawa ayinza muteekako yigala anti gwe bujja emisinde okuba kisenge ogenda okubuuza nti omukazi alinda ng'omusajja agenze mu ttooyi empala ajambalira mu lukuba lwaloosi bamubuuza ku reception nti wabadde wanaaliwo tasabye na balance yigala akwatiramu kasookuba ogusooka nga mulimu yigala naye akasajja kano nina okateekamu yigala kanyere mu kamwa kampiireko ddala